kubonna bonna abadde bagenda ku state abadde basinga okwogera nti bakulembera industry bakola ki mu bonna bw'otunula just omwaka guno oguwedde 2025 tekuli ali mu top 5 in what? Mubayimbi, yes. Musical. Tewali ali mu top 5. Myaka 5 egiwedde. Mu mwaka guno saagala kutunulira 5 ababayimbi bonna bali mu leadership. Omanyi kye basinza okukola? Tebakivinze. Buli omu ku baasi bisizaayo omuntu. Bayinza okuba ku bonna tekuli amanyi na UPC codes ze bwe zifaanana. UPC codes za album zaabwe. Nobagamba jangu wano. Jangu mbulira SRC codes zo zitambula zitya ziri mu series ki. Za nsi ki. Oyetayinza kuyamba industry. Okiraba. Ni abayimbi batano ava PC Daxi Vibes Elijah Kitaka ni awo mulala Joshua Baraka oba tuyinza nagattaka wani awo ne Tracy Melon kubona tekuli ayina sente zivudde mu federation oba zivudde mu government era kwabo tewali asobola kuyimba bwerere era mbantu bonna abavudde mu industry mubavudde mu industry omuntu yekka bali babiri ndowooza era akuba omuntu yekka okubisijja muteeka ko omuntu yekka gwendowooza nti alina genuine love bamuyita Balambagaha. So bana abayimbi abasinga bonna tekuli ayagala NRM kullo pozi ne bebe kulu ayinza okuba twasemayo okwatagana nasasage waliyo nziseemu omuntu nakati bakyanvuma kiki mazima abantu tebagala mazima Uganda mazima ndowooza mazibu nnyo amazibu ddala abantu tebagala mazima twakoma wano abantu tebagala mazima naye ate okulwanyisa amazima kyekisinza okutuleetera obuzibu singa tukkiriza amazima ne tuga welcoming si buli criticism nti ebeera mbi sometimes also criticizing omuntu ng'oyagala getting better we twakoma okwatagana nga nsasagge enjereere yali nsasagge naye kakati tu reviewing bye nayogera byali bikyamu byewayogera tuyinza okuwelcoming criticism nga bwe saagala kudda kugamba nti oba ABCDE oba ki naye tuyiga okuwelcoming criticism because esobola okutuyamba okugetinga better. Ekirala tuyiga okwebuuza omanyi tuveemu eri culture egamba nti oyo Faruku bakajja kati agamba kyoyo kitegeera ennaku zino knowledge ali ku simu wano nze nsobola okulaba ekintu gwe nga tonnakiraba nze nsobola okumiitinga abantu gwe nga tonnaba miitinga nga wansookamu naye ate nenkusooka mu kowa business eri munda okiraba eri global. So bwe manze nenkugamba nti omanyi muganda wange tupreparinge bwe tuti ABCDE tumuvinge bwe tuti oba wali badde omuvinga bwoti then ki welcoming. Ekirala nze sikiriza mba artist kutugamba nti nze bwe mba nina idea nze nino gimutwalira. I'm a music executive, but before nga sinatuka kubeera music executive nze nali munnamawulire so kyenzija nenjogera ku TV nkyogera ku lw'obulungi bwaffe ffenna nga industry naye oba olina gwe kyoyagala ng'omuntu jangu ombuuze direct tonsuubira tongamba mbu simanyi lwaki wabitute n'obyogera ewa Faruku nze ndi munnamawulire era wagenda okummanya nga ndi munnamawulire bino byenkola kati bwenzija nenjogera nenkozesa nga example mankikoze just for the beauty of the industry buli omu abeeko kyapiiking. Okay, so tuli ne James Proper kyali wange bawali ku Spotify ava ku Spotify tunyumye wano mbazize nga nze kati oli gwe wano ndinze kati birowoozo byo of course byembanjiza eri byetuleetera byenzija nenshyeyalingako n'abantu bange. Okay, so kati tunyumye ku music industry after elections. Omanyi bw'oba totegedde wajova tosobola kutegeera wajolaga nga tunanyumya ku music industry after 2026 elections tusooke tunyumye ku industry between 2021 ne 2026 etambudde etya kiki tuzimbye tulinawo structures ze tuzimbye tulinawo amateeka ge tuyisizza agakwanagana ku ndongo
because an engagement okwongeramu amaanyi n'okugenderwa president ne billion simanyi 5 billion 10 billion meka tebitandise leero mukana akalulu byatandika mu kali akalulu akaaso. Yes. Bobi Wine bwe yayingira politics batis ne bafuna gap okwongera okugaziya demands zaabwe eri president n'eri state n'eri government. Yeah. So between 2021 ne 2026 we tulina okusooka okutuna twebuuza mwegye emyaka 5 what have we achieved? There are three things nze byendowooza bye tulina okufocusingako. Amateeka, tulina okufocusinga ku systems oba structures, tulina n'okwogera ku enforcement mbintunga copyright n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Nze bwe ndiviewingamuko ndowooza nti tubadde mu mbeera industry tetulina kye tugigasseeko emyaka gino etaano egiyise. Lwaki? Naye nga gibadde ate n'abakulembeze. Anti tubadde ne leadership gye walirowoozezza nti nno twali badde tukola ki? Tufunamu. Okiraba. Naye industry twagiza nnyo mu patronage nti ey'okuba nti bw'ogenda ku state osaba ssente. Ssente zibeeko kye zikkolera ggwe ng'omuntu oba ne bakyaliibo like a group. Naye tetulowooza nko systems zisobola kubeezaawo industry. Abaana baffe gye bagenda okusanga abantu bano bonna kye beerabira kiri kimu nti ewuwo bw'obanga omwana wo akuzaakulaba oli muyimbi, there is a 50% chance nti naye industry gyagenda okukola ki? Okubeeramu. Yessaako be bantu bamanyi, okiraba? Be bajja ewaka, bye bimwetoolodde. Okiraba? So kati bwe tuba tetutereezezza kati abaana baffe nabo bagenda kubeera mu mbeera eno ey'okubonaaboneramu eno industry etalina structures, etalina mateeka, eta protecting a copyright. Yes. Ku ffenna tewali ayina guarantee ya bulamu. You can be very rich but abamu bali worth ndowooza kati $1 million nga 5 mu kusabiriza kuno kwe babaddemu. Bamu baleka bali worth $1 million nga ziizo kale. Okiraba? But if you worth $2 million katugeze n'ovaawo leero sente ezo tezigenda kweyongerako, wabula nga bw'obimanyi ebya Uganda bagenda kubibba babbe ebintu byo biki, kati abaana bo basigaze ekintu eki music gwe wayimba. Okiraba? Kati music gwe wayimba wabanga talina copyright and protecting nga tosobodde kugirwanirira ng'okyasobola okulaba president ng'okyasobola n'omudimandinga, then abaana boogenda kubeera obalekedde ki? Mu myaka 5 tulemeddwa okuyisa etteeka erya copyright. Yes. Mu myaka 5 siraba nko structure ya UPRS n'emu. Simanyi oba gwe wamwe bajja ne babasaba ku ssente. Okiraba? Teriyo. Mu myaka 5 tetuyinaawo major label eguddewo mu Uganda. Mu myaka 5 egiwedde? Mu myaka 5 egiwedde. Tuyina indie labels ezikoze extension nga zina offices e Nairobi. Nga bafunayo ko wano omuntu abeerewo nga wana RPM. Ne bafuna Peter ne bamuleeta n'akola ki? Abeere wano e Uganda nga coordinating ebintu byabwe. But that is not business. Kitegeera. Business yali badde nti tulina structures eziyamba abantu abo okujja. Mu myaka 5 tetulina kye tukoze. Nze ge mazima amatu. Atenga tubadde n'obukulembeze. Tubadde n'obukulembeze. Tubadde tukyayina ne demanding power okuvewo state. Kugiraga nti ssebo. Ffenaffe olina tukolera kino naye twadda mu kusabiriza. Kusabiriza tusabiriza. Naye njagala ku bonna abadde bagenda ku state abadde basinga okwogera nti bakulembera industry bakola ki? Mu bonna bw'otunula just omwaka guno oguwedde 2025 tekuli ali mu top 5. Top 5 in what? Mubayimbi, yes. Musical. Tewali ali mu top 5. Mu myaka 5 egiwedde. Mu mwaka guno saagala kutunulira 5 because nyinza okuba nga data mu mixinga naye tutunulire just guno 2025 bonna bagenze wamwe mu abayimbi 5 top abasinze okukola obulungi, abasinziza views, abakoze concerts eziserinze out, abakoze kuba music tufunamu mu online concerts, abafunye endorsements. Yes. Bonna abafunye billion ne billion
tekuli ali mu top 5, then what is the purpose of that money? But promoter abagenze ne bafuna sente ku bonna tekuli ategese kivulu kiri mu makulu, bonna abajeyo sente wa Mwai Museveni basi tekuli akoze ekyo. So problem si ya kubeera mbu abayimbi tebalina sente bawe sente kola ki no ate ekirala abazifuna be batopu ate abayina ennyo kyaliwo oweeka mwoca asula mu single room gyasasula emitwalo 3 ng'agezaako okuyimba ayiriba sente za studio yetafuna ku sente ezo okiraba kakati equity, not even equality, equity, because you equitably share resources according nti abe Karamoja betaaga bwekiti abe Masaka betaaga bwekiti depending audience kakati yes bana banene basobola okufuna ezisinga ku bali naye eno wansi mu grassroots kifaanana kiti ani gwe tuyinza okujjayo ne tugamba nti bani abaze guno omwaka abayimbi nti ava piece oyo sente ezimulese zava ku federation njagala nze just mumpeeyo omuyimbi omubwati nga tugamba nti sente ezimulese zava wa Kenzo oba zava wa Bebe Cool oba zava wa Ragadi. Actually kati awo nkwadde na myaka 5. Myaka 5? Kyomuyimbi ogwo mulaba ku scene. Sente ezimulese zava wa Salim zava ku federation. Oba zava wa federation. Ekiriwo. Taliwo ajje. Simumanyi nza simumanyi nange. Okiraba so. Industry tugiretinze down. Ate nga guno omukisa gwe tuyina ffe abaliwo leero. Okutuukirira senkulu. Nga tumulina ka access. Wali ogenzeko bahamani basudde ebubondo mu kyalo. Enyuma bano basudde gye yaleka yali nnungi. Simanyi kati baleka bagitereza mwali omusajja abeereye mu America. Nze yakulimu. Kakati enyumba eyo before nga temunnawa kugikolako. Yali in shambles. Yes. Yali nga amadirisa gonna ngeringa kifulukwa. Okiraba? But this was a superstar. True. Eyalina sente mu 1996 oba 7 we yafiira. Okiraba? So bino byonna ebitwewaza leero nti gwoyina sente nnyingi nnyo ina gwogamba kye tusinza okukola. Aba bayimbi bonna bali mu leadership. Omanyi kye basinza okukola? Tebakivinze. Buli omu ku baasi bisizaayo omuntu. Kusibya abantu because they have so much power. Ekyo bakikoze. Bangi babasibye. So nze ndowooza nti industry tugiretinze down and yes ekula because economy erina okukula but rate kwekulira nze ndowooza siku yali badde ekulira tetulina tteeka lyetuyisiza in the last 5 years and by the look of things nze ng'abirabira ewala kuba sibimanyi bulungi simanyi ebintu bya government simanyi na nze ngenda wali mu kabox kulonda bulungi naye on the look of things ne bwolaba abakulembezeeboogera naki I don't think that kusaawa eno omuyimbi akyalina value addition gyakola ki gyagatta ku state sekitegeeza demanding power egenda kukola ki ekkirira kukendeera kati bwe tuba tetuyisizza tteeka nga tukyalina demanding power bwe tuba tetutaddewo structures nga tukyalina demanding power bwe tuba tusobodde kwenforcinga ebitono nga tukyalina demanding power then tugenda kubikola ddi ate jjukira proper nti ne mu parliament abayimbi gye babadde bagenda abasinga babajjeeyo eyabadde akulembeddemu copyright kiyaga ali ku ttaka manager abadde yasobola okwogera ku side y'aba manager ali ku ttaka okiraba so lutaye yandigize omuyimbi eyali baddewo n'agamba nti bannaye ali wabweru naye ali bweru kitulaga wakati kwega batulaze nti batwetaagira ddala kati omulimu gwawedde kakati wano wetutuuse tukyasobola okubuildinga case demandinga obeeraga sina kudemandinga. We don't need favors. We simply need structures. We simply need an industry. Njagala nnyo abasajja aba bakulembeze baffe. Mwami Musuuza ne Mwami Ssali. Njagala Mwami Musuuza ajjukire omwaka 2007 bwe yali ayiribamu okufuna sente za studio. Ebiseera ebyo nno studio eyinza okuba yali ya mitwalo nga 10. Leero ya 5. Oba oyagala genda waati niye mu kitundu. Okiraba. Ajjukire mu ye ebiseera byengeri gyali astruggling okufuna sente ezimutwala mu studio. Mwami Ssali ajjukiremu yatandika ddi okuyimba. Si 90 what? 95. 95. 97.
wali mu kibiina so kati naye ajjukire haso gye yayitamu okukimeekinga leero nti tutandike okulowooza nnyo ku muntu omulala before nga tetuneerowoozaako tutwalire state ebirowoozo ebizimba industry muwalawo biyata gyagenda okuyimbiramu muwalawo amalo gyagenda okuyimbiramu muwala wange mayira mwagenda okuyimbira shoni mwe bagenda okubeera nga bakola okiraba tutekewo structure esobola okusupportinga abaana abo abagenda okujjenja n'abaliwo leero okiraba but we have got 10 billion kati mpulira abapromota bafunye billion 10 promota bafunye endala bwempulira naziwulira so ulira abayimbi bafuna simanyi 5 simanyi ate bali banja kati waliwo billion simanyi is it 62 billion eza art sector eza art sector mu budget simanyi wa budget wabiki but all that money zigenda kukola ki simanyi goyinza okuba otambula okunsingako Uganda eno njagala tukube tochi emabega omwaka oguwedde federation yakolayo master classes meka okusomesa abayimbi financial literacy okubasomesa ku production okubasomesa ku different parts of music because fetulowooza nti music kasita oyimba oluyimba n'oluteeka ku YouTube ng'olwomaze okiraba but that is just one side of the story sente nyingi ezisigala ku meza za publishing waliwo sente nyingi eza synchronization okiraba synchronization okuteeka oluyimba lwo mu firimu balina okusasula ate nga basasula bulungi federation mulimu gwayo and because ye federation ye federating abayimbi ye yali badeteekamu effort okukola ki okulaba nti bafuna abasomesa okuva mu nsi ez'enjawulo okulaba nti zisobola n'okubeera online but I don't think that anything has happened in that perspective ya education kyokka nga ate emu ku pillars National Culture Forum zejjirako ssente kubeera nti egenda ku empoweringa talent across the country. That is Ragadi. Yes, Ragadi. Nzanti bonna bebamu. Culture Forum. Bonna bebamu. Oba Culture Forum, oba UPRS, oba buli ali mu kifo kya leadership. Nga inacha nga kulembera ba artists, oba kulembera ba creatives. Tumu holding accountable equally. Kiraba. Nti leero bwe tubanga tetusobodde kukwata abayimbi kubasomesa ebintu ebiri basic ennyo. Just omuntu ategeere music we aiko rights ki. Music we asobola atyo okumusindika n'atuuka mu Disney ne bamuteeka mu film. Asobola atyo okumusindika n'atuuka e Hollywood ne bamuteeka mu film. Yeah. Like if we don't think about those things then chiche tuliko. So nze mukuba tochi ndabanga industry tugiretinze down. Industry twagikwata ne tugitunda atengo omukisa tubadde nagwo. Industry tetufubye kujongerako wabula twakikozesanga omukisa okulaba nti tusobola okusikayo akasente. Just buli omu yekkuse but all in all nze I'm happy because nkugambye oli stinga abayimbi batano balinga bagamba oba bali busy mu mirimu egyo gye bakola ensonga lwaki badde tebayimba ne abayimbi batano ava PC Dax Vibes era ija kitaka ne awo mulala Joshua Baraka oba tuyinza nagattaka awani awo mulala ne Tracy Melon kubona tekuli ayina sente zivudde mu federation obaze vudde mu government okiraba so yes kubonabo so me I'm of the view nti we need to rethink tulina okuddamu tutule rethinking strategy yaffe jukira ate ne government engenda kubeera nkambwe mu season eno gye tugandamu kusinzira nze ku byendaba kitoko naddala genda kubeera nkambwe mu so tulina okuyiiya okulaba nga tuteekawo structure tuzimbe capitalism wa industry because music industry teina kubeera oligopolistic teina kubeera nti mulimba players nga babiri basatu nga beba controlling nga kiwomu erina okubeera open tigo ojja n'amagezi gwadde toyina ssente osobola okuyiiya n'oyitawo n'okola ki n'okikuba naye leero nze okusinziira ku kyendaba ndabanga waliwo abagezaako okuzimba oligopole wabeere nga tulina MTN na Airtel zokka mu music industry kitegeera nti oyinayo labels bbiri sijja kwagala kumenya amanya ba business saba okitegeera tubeere nga tutambulirawo be bafuga buli kimu be bacontrollinga buli kimu kakati nze ndowooza tulina okurethinking engeri gye tusobola okuleeta abaana abato abalala bafune chance nabo esobola oba engeri
politics gye yasensera music industry nakyo kireetera ba artists sidelininga ne government wabulawo akube egundi n'agamba nti kino kye twetaaga mu gundi nga politics ona yavuga ennyo okusinza. Mumwanyi teri politics. Mumwanyi gyali politics. Bw'ogenda okugula sukaali ku dduuka taliiko musolo. Yeguli. So everywhere, every day we live with politics. Ate abo bennyini be batugamba mbu me am not political. You cannot be. Toyinza kubeera nga toli political. Bw'obanga oyina ndagamuntu national ID ya Uganda. Yeah? Obeera oli political already. Oba gwogenda mu kaboxi n'otiikinga. Oba voter. Kati bino byonna bye tuwogerako nze nakulaze nti twetaaga areas nga 3. Area esooka y'amateeka bagakolerawo mu politics. Yeah. Structures fene tusobola kuzeezimbira era ensonga lwaki tezizimbiddwa. Ministry yeyina okuteekawo embeera egamba nti omuntu awandiisa music company these are the benefits zoyina bannaye mujje muwandiise labels zammwe mukole biki kati emabegakaawo URSB yaggyeko ssente oba yakendeezeza oba yaggyeko ssente abantu ze basasula nga bagenda okuregisteringa works zaabwe nga bagenda okuwandiisa ennyimba na biki because tewabaddeyo compliance abantu tebawandiisa nnyimba zaabwe kati neweyivinga ki ssente ezo naye okuweyivinga ssente ng'omuntu tamanyi lwaki alina okuwandiisa oluyimba ng'era bw'aba taluwandiisiza era aluteeka ku YouTube nelukola ki nelumukolera ssente ze okiraba then kati obeera ogenda kunkakasa otya nti omuntu oyo agenda kujja wandiise copyright. Nze ndowooza kyalibadde kitandiki because buli muntu ayimba omwana ne waba yatandise jjo bw'olaba video ekubaako something ganga those are labels naye engeri gye tusobola okuzempawaringa buli omu ajje yewandiise because buli omu wewandiisa you open for business teziri registered okitegeera but abamu amannya gaabwe gennyini tegeri registered so why don't we encourage okuwandiisa businesses zaffe? Why don't we encourage abantu okusooka okutegeera n'okubasomesa okutegeera music osobola otya okumukolamu ssente? Ogwo omulimu gwani? Omulimu ogwo gulina kubeera gwa kati omanyi federation mma mwekozeemu omulimu nimu nga tukwatagane naye tulina ebizibu tulabe engeri gye tukola ki gye tusobola okwebbululayo gye tuli. So nze nalyowoozezza nti abo bennyini abagamba nti be ba leaders bekyalitandikiddeko because government yes etegeera music naye mutegerera from far. Goyinza okujja n'ogera no benchmarking n'ogamba America bakola batya zi BMI biki bakola batya n'oleeta structure yo n'ogireeta Uganda n'ogituteekako ne failing nga Sony we ya failing nga yakajja mu Africa because bajja ne systems za America ne bagala zikole wano. So fe abali mu business tumanyi business yaffe engeri gyefaananamu era tumanyi biki ebiyinza okukolera wabula n'ebimu tetubimanyi okiraba kakati ffe tuba tulina okukwatagana ne state ne tuteekawo embeera ey'okutuzimbira ebintu ebisobola okutuyamba mu business yaffe neya music naye nga state at the end of the day mulimu gwayo because yeyina power yeyina mandate bino byonna bituwogerako nti nze naaliyagadde nnyo okulaba labels ennene nga zijja mu Uganda ne zikola ki ne zisimbawo amakanda naye tekisoboka. Naaliyagadde nnyo okulaba nga streaming services YouTube, Spotify, Apple Music biki nga zijja mu Uganda ne zisimbawo amakanda naye tekisoboka. Lwaki? Nti market ekyali nfunda. Kati market yenfunda kiringo babona kubeera olaba ne zino companies government zetera okuwa ssente okuwa simanyi tax waivers biki babawa because oli abaleese $1 million n'aginvestinga mu market oba $1 million nga 2 n'azinvestinga kati nga kigenda mutwalira ebbanga okutandika okukola ssente ezijjayo. Kakati bali global companies tezimanyi landscape ya music wa Uganda ekiraba kyekisookera ddala. Kati first tulina okusooka ne tuba exciting ne bajja bakole ki bategeere industry yaffe bagiinvestingemu nga tubawo ezo benefits zennyini ze tuwa ba investors abalala okiraba. Kakati ani agenda okuintroducinga companies ezo wano webanga si bano abayise ba leaders abapesi tasobola
because talina mandate, talina na appointment wa General Sale. Yeah. Talina appointment mu State House. So abalina gundi eyo. Abewa mandate kuba baje wa bwewi. Okay. Bewa mandate kati nga bewa mandate. Ffe tuba tubabanja. Bayekera ne bawamba industry. Kati we abawamba twakkiriza. Batutwale batukulemberemu tugende because they were big stars. Ate era tukkiriza nti bakulu baffe they are not leading because they have better experience. Andi bajja kugamba ebintu bya government bya process. Gwe byoyagala myaka 5 bifuluma mu myaka nga 10. Nti copyright gyoyagala tufulumye. Government eyinza ogituwa myaka 15. Kati tukozeeko ki kale. Mbwetambula. Mbu copyright etambula underground eyo. Etambula. Underground. Myaka 5 ebadde etambula. Naye bwebe badde etambula emyaka 5 ne tubeera nga draft wali ogirabyeko. Draft ya copyright sigirabangako. Naye nawulira camp ya Kenze egamba copyright bagiriko. Tagituwanga ekirawo. Ne batuwa copyright management. Ne batuwa promise. Omanyi ekintu kyonna ekiri ku promise tosobola kitayingako kugamba nti ddala kigenda kubaawo. Copyright management system kyekimu ku bibayinza tugamba nti baatuwa naye tunagirabako. Waliwo sayingi y'Abaganda egamba kyotanalya tokyesunga. Kitegeero olina ettooke eryo mu nnimiro naye osobola okukeera enkya nga baalibbye. Kitegeero kakati yes but promisinze copyright management system naye bbaka nga tugirabyeko. Ate copyright management system eyo yaba gift promisinze. Waliwo ground work gwe twali badde kati tukola. Gwe twali badde tulaba nga atambula. Buli muyimbi aregistering ennyimba ze. That is just an Excel document. Ganti Eddie Kenzo, these are 100 songs. Kiraba gundi these are 100 songs. That is data gosobola osobola okukola form Google form. Ne collecting data. Bwana proper. Sente zine ziteebwa nti industry twajiwadde bilioni 5. Si industry. Art group. Waliwo za art bilioni 6 ndowooza. Bilioni 6 bilioni. Bwempulira kati federation kati bazitemye batya simanyi. Zaki nsaba omunoonyeeko zaki sente nsaba onoonye ku Lagadi ne Eddie Kenzo bajje bakunywe bale bakasirya abo baziri anti kati government yateekawo system gye bayita ey'emyoga. Kati za federation zones tegenda bwenti. And I don't want people to hold me accountable because nze sifuna briefing kuva mu federation. Yes. They've never by inviting ako ko mulundi gumu press briefings obabuli bamani yali gundi yali Hanison Baliruno yampitayo ko mulundi gumu. Ate Eddie Kenzo ne yefuula busy. Saamulaba. Kakati nze sifuna briefing kuva gye bali. Naye kyempulirako nti sente ezo zijjanga za sako. Kolaki. Bazeewole basobole okwekulaakulanya. Kyenkugambye ne nkubuuza nti mu myaka 5 mbuuliraayo omu. Because tusobola okumenya amannya abakoze obulungi lasitiyamba bakumenyedde. Ku bonna tekuli alina ku sente za sako ezo. Kubakoze obulungi lasitya kuliko Dax Vibes. Sente azijjawa. Joshua Baraka. Dax Vibes. Si za sako. Joshua Baraka. Si za Kenzo. Aha. Raja kitaka. Tazijje ku federation. Naye ali mu lebe nnene. Okay. Naye si za government. Si za mu structure muno. Si za government. Yes. Azijjeyo. Alina Jeff bayinza okuba bamutemerayo ko ne but we can't say nti tetusobola kimuteekako. Tracy Melon. Ali ne Troy. Troy akola mu UPL. Nete balimu kasente. Tebalimu kasente kafubutuse mu structures zino zonna. Njagala nkumenyera abayimbi bano wammanga ba leaders. Dani Kazibwe Lagadi. Eddie Kenzo. Emma Mulondo, Emma Carlos. Achaliyo. Cindy Sanyu. Emma Carlos kidowa gundi. Waragadi. Bali ku NCF. Okay. Cindy Sanyu. Tulina leader kyao mulala Eddie Kenzo mwogeddeko. Fina Mugerwa yadawa. Fina Mugerwa na eje ali ndowozera ali either mu federation oba na biki. Kakati kwabo bonna. Njagala ombulireko omwayi na lebo. Erimu abayimbi at least 2. Ogambe Kenzo yakulira UNMF. Alina big talent. Erimu wani.
Big Talent eri musewa backup artist we Big Talent atenga sewa is prehistorical yali kenzo ngandoza tebanafuna na nyinya ya Big Talent wadda njagala mujine emyaka gino webaberedde nga bali mu kitanda ne government sente zino bazileta kwekulako gongamba mu kwekulakulanya kuno njagala ompe abayimbi bebalenze njagala buli abadde ku leadership tusobola n'okuva ku top leadership ne tukkako wansi ne tugamba ani deputy president wa UNMF ongambye Kenzo wansi wa inayo abalala balese no ngamba bakulembera nabo yes gosobola okumpa amanya kubanze sibamanyi bakulenga je bali bakulembera nabo ku federation ata kulembera wa waliyo Shiba Lilian Mbabazi bayibe banja basinga bapalaso bonna bali eyo abo bompaddeko bamala kubo nani akoze lebo mu myaka 5 erimu abayimbi at least basatu mu sente zinezide eza sako oyo tumujjeewo oyo taliko tugende wa Dani Kazibwe Jajadi aina lebo erimu abayimbi abasatu Jajadi taina tugende wa Sindi aina lebo erimu abayimbi abasatu so nze sigezaako kuba na sente zaabwe naki but what I'm saying is tusobola singa tufuna structures oli omwana kasiri atandika okuyimba abenga ina structure mwasobola okuyitira music we nakola ki namufunamu tekiriwo we don't need circle money we don't because circle money wezijja zigendera genda mu reda abali obulungi bazirya okitegeera yes eyetagira ddala sente ezo tezikola ki government lwaki yeziteeka mu sako tezimutuuka kiraba anti kakati yo government kye nagambye yo temanyi byaffe baba bimanyi nze nkugambye okuzimba structure eyo okuzimba structures nti omuntu aina wasobola okugenda nafuna information ku luyimba lukola lutya balutematema batya oluyimba ndujja mu studio ndukola ntya abo bennyini ba leaders bayinza okuba ku bonna tekuli amanyi na UPC codes ze bwezifaanana UPC codes za albamu zaabwe no bagamba jango mbuli yaye sarasi codes zo zitambula zitya ziri mu series ki za nsi ki oyitayinza kuyamba industry okiraba so tulina gap ya information ne kati ebyo byonna twabivaako ne tudda mu ddiiru 5 bwe zivaayo tutandika kukola kufuna 5 ndala kufuna 10 ndala kufuna 2 ndala kati ne twerabira the core things bye twali badde tukolako ono azituwa yetasaba accountability ndi bannaye luli nabawa anti sako mumpa accountability yazo sako gundi ne gundi bazze ne batwala emuzikati yagamba yafuna 10 million sebo yagamba ne mukazi we naafuna oba 15 that's 25 million okiraba nga baino zizaayo oba ziba zaabwe simanyi naye nga sako kyemmanyi sako weewola n'okola ki nozaayo maybe ku magoba amatono kuba zivudde mu government oba nga tekulina magoba okiraba but that is not going to solve the industry's problem tunenya zigaba tunenya gwe baziwa twenenya ffe obutasooso waze ebyo bisobola tulina nnyo nagambye tujjukire nnyo wawe wali luli nga tonafuuka superstar bw'obanga owa omuntu w'omukono Faruku jjukira nnyo we wali nga tonakwata mitwalo gyo 10 gisooka ng'otambuza ekigere yonna gye watambula ng'ogenda okukola oba ki ng'ogezaako okukola ki okutetenkanya obulamu omwana wajja n'akugamba nti baaba nnyambaako wano like funa gundi eyo empathy mutima gwo ejjukira gwe wawe wava okiraba but they go they ask money more money kati ba promoters zende baba wazaki obulanze abo bonna bata nabavaako baba wazaki simanyi wallahi simanyi bo ba promoters sikimanyi oba abasajja baba kwata kati baba wazaki sibategi I don't understand kati omuyimbi akolera milioni 7 shemu bweti
Etaliko na musolo tasasula VAT tasasula pay tasasula ki. N'omukwatira bilioni 5 n'ozimuwa. Kati nze nsasula pay as you earn almost 40%. Neto zifuna. Naye oluguudo olugende wange lwanfufu nvuga kilomita 15 ku ttaka. Okiraba? Kakati singa tu investinga mu bintu ebituufu, singa tuteeka obudde bwaffe mu kuzimba, mu kubanja amateeka, ate ekirala amateeka gabeere inclusive. Omanyi lwaki nkubuuziza nti copyright law wagirabako draft? Ensonga lwaki njikubuuzizza nti industry si yange, si yo. Ffenna tujja ne tukola ki? Ne tugiyitamu. Abalala ne bajja ne bakola ki? Ne bagibeeramu ne bagisanga. Bakitaffe batunyumiza bwe baakulira nga essaati esoma ku ssomero ate yeekyala. Kiraba? Naye kati ffe leero omwana ayambalamu n'otuuka n'ogamba zino tukyazeetaaga. Okitegeera? Omwana n'aba ne keesi. Lwaki? Because bateekamu bo ne bakola sacrifice eyo, ffe ne batutwala ne batusomesa bulungi, tusobole obutadda mu mbeera eri. Naye kati ffe industry tugiriddemu, wabula twagala na kugikuba kigwo. Kiregeza fa abagyekubira. Tugyekubira ekigwo. Abatuuka eri. Tugyekubira ekigwo. And I think sagala nagamba nti abamu because n'abalala bali badde boogera. Tomanyidde President Museveni lwagenda kuyitako ku YouTube. Okitegeera? But if there are so many voices, you increase the probability of okuwulirwa. Okiraba? Ne kati bino ebigambo bye twogera wano Faru, tewali muntu mulala yenna muyimbi agenda kujja ate yabyogere kyokka bonga ba stakeholders nnyo n'okusinga nze naawe. Be bafuna mulimu guno. Okiraba? But none of them is coming out to speak. But lwaki tebabulira omukulembeze ekituufu nti twetaaga kino si ssente zino? Anti kakati tutambule. Kakati anti labayo. Nze nasomesaako. Naye bwe nasomesa, natuka obusomesa ne mbuvaamu. Ne nyingira media. Kakati life career y'omuyimbi etuuka ekiseera ne peakinga nebeera ku top kati nemala ne balancing. Kati awo abanga ali mu retirement. Kakati nze sikyalina interest ya ssomero kuba nabivaamu. Kati n'omuyimbi ya peakinga n'amala na floatinga. Taina interest ya industry yankya. Because ekirala ye kye nagambye ye ta investinga mbalala. Okiraba? So ye interest ye eri ku ye afana ebibye. Kati abava emabega bonna. Abava emabega tabafaako. Okiraba? Naye nga twali badde tuteekamu amaanyi ne tuzimbira ddala ekintu kye like because industry bwefeefa n'amannya gaffe gonna. Era bagenda okuddawo. Because bano abaana abato boolaba babiraba. Babiraba. Bakuba ava bana abato ava bakulu kati. Ba Felista. Ne Felista ndowooza mukulu naye omwana myaka nga 8. Aba atandise okwawula ekirungi n'ekibi. Era atuula ku TV n'abalaba nga muli kusanyuka mu discussinga n'apiikinga n'ayawulako ekituufu n'ekiki. Kakati bwe banaakula okutuuka mu myaka gyaffe gino. Bagenda tujajinga bubi. Omukulu yatuukiriranga President Museveni. Bagenda kutujajinga bubi because leero calm down oluyimba lwa Rema luyina billion 1 plus ndowooza. Kitegeera? Uganda's best song luyina views meka. I think tuyinza okuba tuli million nga 2 ekinene nnyo. Tuyinza n'okuba tetulinayo video eza million 2. Tugirina. Yani. Kenza alinayo yensanvu. Kenza alina mu amezi ensa. Tikali tuyinza okuba tetulinayo eweza 10. Ensanvu munya. Tuyinza okuba tetulinayo ziweza 10. Ezisukka million 5. Zinzo okuba teziwera video 2 mu Uganda yonna. Okiraba? Kakati nga naye tulina chance ku ssaawa ya leero. Tulina federation esobola okwogerezaganya ne YouTube neggulawo wano. But we are not using those opportunities that tulina. Connection zo tuzirina ezituuka ku YouTube. Kyogaa Eddie Kenzo talina connection ya YouTube. Azirina. Talina connection ya Spotify.
talina connection ya Apple Music kitegedde Ragadi simanyi kale yayinza okuba taziina kuba aludde okuta naye at least Kenzo ye mmanyi akola ki asobola ate niwo batoziina nagenda California siza California Nairobi South Africa kubeera wogende California bagenda kuzza South Africa bagambe dealing ne bali okiraba so gende South Africa oyogere nabo like tewali contact ne wobo oyagala President Trump osobola okumufuna kasitoba tuyambe tutyamu ife Uganda eri open osobola okugulawo company zero fees zero simanyi babita batya bino bureaucracy okiraba takusolide myaka 5 okitege tugenda kuwa ekifo tulina waneno hoteli eyakabi bagiyita gundi tugenda kuwaako flow nayogede ne president omukulembeze w'eggwanga you have office space you have registration hassle free registration just otweza details zo abandi bakitambuza minister kitegeera tugenda kuwa space mwosobola okutandikira office for 2 years kitegeera tugenda kuwa technical support gye weetaaga mu hiring process like this bine ebintu by'ebinemesa companies okujjawa kwate bamanyi batandikira exactly kakati osindika omuntu okuva South Africa gye mu market ya Uganda nga video esinga mu mwaka ina million views sigana genda mu Joshua Baraka ngenda kusigala ano mbaffe ina million 8 esinga mu mwaka esinze mu mwaka ngojeko Joshua Baraka zone eziliroko ziri million 8 10 tewali business okitegeera like abalanga tusoke tu reviewinga mu katono nnyo bw'otunula ku YouTube yo ng'olaba videos oba ki olabako bulango bwa company kubaho Airtel is that one of the outside just zingamba totaddeko VPN soba bimingira content wa Uganda bulango kigwe botera okulaba Airtel etekayo Coca-Cola Coke etekayo Hisense na Hisense etekayo olaba nti ne bwobera ku VPN katugezenga okollectinza Amsterdam olaba intensity y'obulango we bakuwa ate nga kolabye tekaddamu kakati no advertisers no very little views no support at all like homepage like so abantu bano singa engeri yokka gye basobola okufuna vibe egamba ntugulewo Uganda ffe nga tubatuukiridde kati problem ate ffe gye tulina ogimanyi nti ate tugamba nti tuzimbe apps ezaffe in this global world tuzimbe app nga yeriko music wa Uganda yekka naye nga ate bw'otunula mu statistics ne bw'ogenda ku YouTube oba Spotify oba uwa statistics zikulaga nti mu nnyimba 10 abantu ziba streaming mu zino ensi maybe YouTube eri a bit different ziva bweru Nigeria na America okiraba naye ate gwe oyagala tujje tu streaming tukole app ng'eriko bannayuganda bokka ensi egenze efuuka global nga ne internet yinevaako bweddako the cost of okuzimba platform eyo internet evaako bweddako ate sawa zino apps tetumanyi oba TikTok enaakomawo oba teekomewo nenge ebyo byonna byandibadde address Facebook baagigala webale nnyo kati era olwo nagwo mulimu nagwo ngugattako nti mwagendanga ewa president ne mugenda wa Sale mirundi emeka gye mwamutwalirako keesi eraga nti Facebook is one of the drivers ya music is driving a music marketing okitegeera like kakati saawa eno tugenze tumaliriza akalulu social media yenna taliiko ziriiko kiraba WhatsApp like guys David onayogera nayo otya ulirizamuko twamala ennaku nnya mu kizikiza nze kati nze nkolagana nnyo n'aba Nigeria abo bendi presenting aba South Africa nino sango message nga ntubambuuza oli asooka nakuweereza 3 kati natandika okwebuuza omusajja abadde kingali offline leero n'enkya nalumu kati abamu nensankunga oh sorry I didn't realize that you're from Uganda
ensi yaffe kyafuuka kikolimo kye tuddown nti it is expected internet mu Uganda evaako nga bwe baagala. Nesinga kati President Museveni twamunnyonnyola dde omugaso gwaki gwa internet. N'ekirala nti solution teyali badde nti bw'oba otya mu nnyumba olina kujjako ttaala. Okitegeera? There are other solutions. Zimba burglars engumu teekayo amasannyalaze ku fensi. Like waliwo ebintu birala bingi bye tusobola okukola. Ffe abakolera ku internet osigala nga tukola. Naye nga ne security teri compromised. Wekiri kitegeera. Tugende ku day of election muzeeyi bambi tuyambe tugijjaako nnaku nnya. Kuba ffe abali abakozesa YouTube na kina abakolera online. Aba batu representing abali badde baatuka ne mwamuze ituyambe tojjako nako because abayimbi nabo bakolera ku jijjeko le tulonda bakole balangirira akalu but 2 days before nenga ate tuyina abantu aba meetinga president era ade ba meetinga none of them mentioned about what was just about to happen. Kati emirimu gyamwe giri threatened. True. Emirimu giri threatened when the numbers go down. Business wabate wali business. Ochiraba. So singa tuteeka amaanyi like we need to have candid conversations atenga zili open ne state. Tegeza stream ziba za kamweyo period. Internet sawa zino. Apo ezimu zisomenda na zikola tegeza abantu abakolera online music. No why you see night you know kumubuuza like oh you know internet egenda kuvaako. Naye tubadde tuzimba kuva mu 2G. Katuli ku 5G tulina ne fiber. Nze fiber wange yaganye okustabilizing path. Because oli yakoze kill switch. Yeye. Ebbaluwa yajja sawa 5. Nga bajjako 12. Like ebintu ebimunze mukutegeera okwange yeah ola ne computer zili ezedda va ku buno bumaka kati bwe tuyinako obukobisi. Ne computer yedda ngosoka nonyiga shut down ne shutting mpola ne mukubooting era ekola ki mpola. So why do you want to think into internet yogenda boom encho jizeko buli kimu kiterere wona kakati mutulekedde options ki mutugamba abaana bagende Dubai yeah tubagamba nti wano waliwo opportunities naye abaana bagezaako okweyiya online batunda obuntu ku Facebook Instagram naki kati ate mbijjeeko naye ate nga ffe abali mu art ffe twali badde tuli ku first line because ffe tumanyi nti sente zivudde nnyo mu digital world eno kitegeera streams buli omu ayagala kubeera ku YouTube buli omu ayagala ku streaminga Spotify Wrapped bwefuluma buli omu ayagala kulaga nti my songs were played 100 million times last year. But we are not addressing these issues. Federation eno be addressing abino ye kulembera abayimbi eyewoza omumba gwe bazikuba bw'oba osazeewo okutukulembera ekitegeeza buli kye tuyina emabega tuba tukkiriza nti yajja musanga bya streaming tebikyamukolera nga ki ekimukolera saakuba olusekerwe nadda emakindi that is the top 1%. Eyo 1%. Ekitegeera kye nakugambye nti tubeere ne empathy ku bantu bali gye twava bafaanana nga bwe twali luli okitegeera nti omuntu oyo waliwo ebintu by'olina okumukolera gwokulaba nti leero waneeno waliwo chorus 20 years ago tekyali bwe kityo kitegeera but someone got a budget n'agiteeka waawo kati naffe tulina bye tulina okukola for the better of our industry nga tugenda mu maaso. So mu buvunza aba artists abatuukirira Mwami Museveni tebannakola kye balina kukola. Golowooza ki? Kuba bo bajja kugamba tukola anti kati mbuulira successes zaabwe. Mbuulira successes zaabwe. You have to register some successes. Omukulu oyo baamubuuza n'agamba nabagirayo ssente. Ye success ye? Nabagirayo akasente. Afa kubagagga banne. Okitegeera? Afa kubagagga banne because be bazifunira. Bano abaana abato ba upcoming. He's not concerned about sente ezo zituuka up country. Artist wa up country afuna ku sente ezo oba za sente. Bamuteeka ku campaign kyovola abayawukana. Up country kuzirita banja wabula baamusuubiza. Muzeeyi lwajje wamu. Mbamba sasa mujjo okuyimba.
abamusasude sente za central sente za no nze njagala bambi bw'okyazanga omuntu yenna ali mu leadership at any level njagala omubuuze successes zaabwe ziriwa batuke ku kya sente omubuuze sente zino billion 5 was trackinga zireseyo talent kyempya oba structure ki oba zimbye ki there is nothing kwewola kulya kwebaka damu okole proposal kyeni bweto wetamu kakati ate batuteeka mu mbeera eyo eya diiru UPRS eyo buli omu yasanyuka nga bagamba gundi kagenze genda kutereera wasula naye ate kati tebasasulwa yadde tebakyafuna kati tebasasulwa ate nga luli bali bafunayo ng'ate bali bafunayo nga tewali mukono gwaki gwa government naye abo boolaba babawa 1 billion shillings 1 billion naye nze sirabanga nako mwana wasula anaba mu ngalo anti kati olaba abantu abamu bagezi nti oluusi omanyi ffe tukomplaininga nnyo tukomplaininga by the way mu Uganda ano tukomplaininga nyo oluusi tukomplaininga ebintu byetainako idea bwe mba mufunye 5 billion bapromota bali mu almost 16 billion eyo NCF kyemmanyi ku myaka gyebaddewo I just want to put a blanket figure eyinza okuba naye eri mu nga 20 billion naye tebalina impact kyokka James Wasula bamuyita Wasula James Wasula yasobolanga okubasasula nga tafunyeyo yadde million 5 okuva mu state yakikola atya naye ne mutamu appreciate nga mugamba ababba but you know what it means enforcing copyright eyo okugenda okubanja bakwatanga ebyuma by'ebbaledda simanyirwe nasemba kulaba byuma by'ebbala nga babitutte ababitwala ba KCCA sound pollution naye PRS nti eze banja sente so kati ndowooza James twogere ku after election ziwedde bayodde abayimbidde eno kati kyetuddako elections ziwedde tulina okukyesinga promises ezo tulabe nga at least tusobola okusikayo kezimu but also tulina okubeera very honest tusooke twebuuze interest ya state mu kubuildinga industry yeeriwa yagala ki yo yagala ki kuba naye inokuba because that's an honest conversation tulina okubeera nga tukola ki kuba bo ekirala kye baagala and with this I'm going to be blunt bekirala kye baagala controlling the kind of content that comes out tebagala content charging abantu into rioting na biki okiraba state ye interest yayo kati bwe tumanya nti state interest yemu ku interest zaayo how do we make sure that ekyo tekibaawo tugiyamba tutya okulaba nti naye esobola okutuukiriza interest zaayo esobola okukola ku zaffe awo ndowooza wakyali ekkoona anti tunaba kulowooza we need think tanks because buli problem ebeerawo waba basobola okubaawo solution naye kati buli lwekitunulira tulaba nga tekisoboka tubalansinze butya interest za state nezaffe so sente ezo zigenda kuva bweru bwe tutuuka bwe tuba tukola million 10 views oluyimba lumu nga lulina million 10 omwaka Uganda etenyimba nga mmeka how many songs can we export singa tuba tuli serious let's say we export 10 songs that is 1 billion streams government ina wefunika true atenga ziveri nezikola ki and that is one platform tujipushinze kati ate yo platform imu tutunulide YouTube oluyimbo kola million 10 ku YouTube kitegeeza ne ku Spotify lulina million 5 bas kitegeeza ne ku Apple Music lulina ya ngazi hizo kitegeeza ne ku Boomplay okitegeera ne audio mark wange jogoba million 10 million 10 views tuyinza okubanga in a wholesome bwotunulira business yo n'oluyimba luso osobola oluvaluingira ku streams nga million 3 zonna kati buli kimu kigase n'ekiteeka mu streams oluyimba lubeera successful
okera ku machanga bali mu kukola filmu ya Hollywood ne bajja ne bagamba twagala ko 30 seconds of your song tukusasula emitwalo 5 ya dola kuliko ne royalties ezisigala nga zijja. But out of all countries tebatulowoozaako. Why? Okujjako nga scene erimu an element of Uganda. That is when we batulowoozaako. But wakola Gravity yali worth about 5k. But that is on the lower side because tetulina demanding power. Kati bino byetu the interests zaffe kulaba nti tusobola ku-exportinga Ugandan culture abroad. Kulaba nti tusobola okuconvertinga listeners aba piratinga music aba downloadinga ku internet abagenda mu cafe ne basala tubakyuse bafuuke ba streamers. One tugenda kubeera ne data ne government naye egenda kubeera ne data kuba sawa ya leero oluyimba lwa Uganda lubeera hit naye nga numbers ku social media like numbers ezisinga nga ziri offline bantu balina nyimba mu simu zaabwe biki so kati culture tulina okugitta government emerenge efuna government esobola ofuna mu kintu kino naye abagendayo abatuukirira government bagenda na ddiini banyonnyola so fanze lwaki tebapatwala nasemba okuwulira ngenda kujjaawo nasemba okuwulira nga waliwo projects ezokola app za music ewa Jerusalem Sale ezisuka 10 okitegeera app oli ayagala billion 5 kwazimbe app okitegeera naye ng'olwedde waliwo apps eziri existing eziri nze gye nkolera tulina abakozi mutwalo okubeezaawo app emu 10,000 employees tegeeza bano beboogeramu tebabitegeera kakati app eyina 10,000 employees ng'eyina abagraduates aba Harvard abaawa n'ab'e Makerere okutuukira ddala e Makerere naffe abakibiri siyu gye tuli okitegeera kakati gwe osuubira tulina capacity esobola okukompitinga ne system bwetyo bano baali bagenze kima ssente. You get what I mean? So ffe tufokasinge ku ntalo ze tusobola okulwana ebimu tubireke tufokasinge kwetereza ffe nga ffe tupluginge into the global ecosystem ebimu tubireke si buli kimu nti gwoyina okukikola n'ekibiriiti kiva India ekibiriiti matchstick tetulina miti wano gyatwakola mu bubiriiti naye n'ekibiriiti tukimportinga kiva India ekiraba so si buli kimu nti ffe tulina okukyekolera ebimu tubireke tufokasinge kuzimba ebintu ebisobola okutuyamba ffe nga local industry. Ombuuza lwaki ffe tebatutwala lwaki tebabatwalamu kuba obinnyonnyola bulungi. I think it is interest birabikira ddala nga biva anti kati kye nagambye buli agendera ku ddiimu tebagenda nga tewali agenda nga tasuubirayo okitegeera okitegeera kati buli agenda tewali agenda kugamba nti I think omuvubuka Kasirye I think James Proper I think Nsereko I think Rokan David Lobster Joshua Baraka Bani. Let's think mujje tulowooze tugende mu lusirika for a week tulowooze wafala ebimu tubyogera naye nga tebiri practically feasible n'ekitwala okutuula mu lusirika ne mubikubamu torch ne mulaba ki naakola kati ffe tebatutwala lwa nsonga bo omulamwa gwabwe si gwa kuzimba kintu kyakulya omulamwa gwabwe gwa kulya ssente ebirowoozo biba tebikola okitegeera ate ekirala honest truth is ne bino byetukola baartist tebabivaluinga okitegeera lwaki ndowooza tebabivaluinga ojja kubuuza Bakasirye ne Nsereko ne baani abalala olaba waliyo kubakolera miliyoni 75 akeera ku makya n'amugamba nange okola bulungi ngenda kugulira amafuta agakutwala beeyogera bizimba they don't value it so ffe tukikola out of interest and of course naffe personal interests zaffe nti nze bwe ndabikira wano yes ngenda kubyogera naye nina face value enkya bwe nnaaba ndi ku poliisi kijja nange kumpisaawo okitegeera so twogera because tukyagala naye ate abamu ku ffe kitufunidde emirimu gye twenyumirizaamu bamanyi bano kuba oli ayinza okugamba nze omusajja sibamanyi era kyova olaba sinza mutwala muntu gwe simanyi ani atamanyi babamanyi ani atamanyi
watu mbadde emyaka 10 neji bakumanyi 10 neji 15 kubonna tekuli atamanyi naye interest zaabwe zaawukana interest zaabwe za kutegula ate oba tubadde mu ddiru ya kutegula kuba kati gundi Deo bomumanyi Deo ali awo omukuba assistant ba Salim Sale Deo mumanyi alinga akola Yugatune yasooka okuzimba Yugatune Deo yan consultingangako like he's a good man he's a good man yan consultinganga naye nga naye anconsulting eno undercover takuleta wali but I understand kuba teye interest ze tezali badde ze zimu neza bakenzo interest ze zirakandala kuba yesimu yali alaka ekintu akyagala yali ayagala kuzimba app ye era olabanga bagezaako okukikola okukitambuza bwati yemanyi Shadrack kisame yaliyo okitaba like bagezaako kitambuza ekintu kyabwe naye ate ye interest ze siza kunyakula siza muntu abadde mu industry yazzenga businessman chovola industry ina parts bili waliwo art waliwo ne business kitegeera sone abakola TV bakola kina ate balina ne music company kuzisinga obunene kyogamba CEO wayo muyimbi oyagala nnyo ebyo obuyimbi okiraba so waliwo part ya business waliwo ne ya art okiraba era ba artist mu nsi yonna babeera mu lutalo ne business because they don't understand business models Ero balaba nga bakuba kola tune percentage weight yes ntono but you need to understand their perspective. Okitegeera. Gwe ne bagamba okuzimba omulongoti osobola okuzimba. Osobola. Oba gubeezaawo. Omanyi nti buli mulongoti gwotuukako guliko generator etokota. 24/7. Ogwo gwe gutwala akayimba mu ssimu y'omuntu. Kati what is that cost ebeezaawo business? Gwe nga tonnagamba nti ku lusanvu njagalako lukaaga. Okay, so politics ono abantu gwe babaddemu anaabakosa musicale oba tewali effect yonna? Abasinga bali mu retirement oba pre-retirement beetegekera era singa NSSF ebadde ekola mu music industry abamu kubo baali badde batandise okusikayo bakayita batyako half benefits ezo kuba abamu bali 45 banyuka batuse ku ssaawe esaba akasente kabwe muki mu NSSF ya industry. So effect yakyo kubasinga obungi ntono era abasinga obungi ekibatutte mu politics sinti baagala nnyo Museveni oba government baagala kunyuka waba mu kubowe basooka n'ogikuba naye ate kati batuyigiriza ideology yayo. So ekibatutteyo abamu bakwata ku ssente nnyingi ne batuuka ne bagwa. Okay. Kati omuntu bw'oba akwatako ku ssente nnyingi ne zituuka nga tezikyajjanga we zaali zijja naye ng'ate olabawo ekkubo gy'osobola okuzijja oyingirayo. So effect yakyo egenda kubeera ntono kuba tebakyayimba. N'abayimba just bayimbamu buyimbi tebakyali passionate mu kuta music oba na mu kweyongerayo okusinga kweyawo amanya gaabwe gakola ki gaatuuka tebali passionate kweyongerayo. So effect yakyo egenda kubeera ntono abamu baalemererwa. By the way njagala otunulemu kino in all honesty 99% of the artists abayimbidde government bali mu situations ezo zenjogeddeko yakikuba nnyo kakati sente zikyajjanga bwe zaali zijja naye ate waliwo billion agenda n'agisika in exchange for influence ye gy'ayina. Okiraba era ku abo tewali asobola kuyimba bwereere era mu bantu bonna abavudde mu industry mu bavudde mu industry omuntu yekka bali babiri ndowooza era akuba omuntu yekka owokubiri sijja muteekako omuntu yekka gwe ndowooza nti alina genuine love bamuyita Balamu Bagahara ng'avudde mu art eno yekka avuddemu ajagala ebyaddala
abasigadde baali bagwa nga tebakyabatimba banoonya kiddako ate nkulimbe kantumire ku kyali wange Kasirye Adam hard muwagizi wa gavumenti ya Museveni lukulwe. Okay. Hey. So abavudde mu art yonna it is because the art has let them down. Yalina NRM1 era bagamba nebo searchinga nebo gezaako okusoma because wampereza bino binagezaako okusoma naye bagamba ekitwala abantu mu politics abavudde mu art the industry has let them down. Bechaye ngenda kwogera ne ku Charlie wange Bobi Wine at the start of his political career industry yali muletinze down. Eno nabono nyibudde okitegera yali takyakola industry nga kintu kyatambula bulungi okitegera so bana abayimbi abasinga bonna tekuli ayagala enaale mukullo kozi ne bebe kulu ayinza okuba ng'ajagala nesi wanti yali agikoledde kyallo Balamu wataba sente akola Balamu twogera ku muntu nga President Museveni wamugamba ekintu ekyo kimale oba gwe ne weetuma kati yoyo Balamu kangende nkikiriya linge because he's a billionaire now. He's a billionaire now. Muyimbi kyakikola anti ekyo karate Balamu yakikolanga Balamu yakikolanga natuka nakola ne basiga nasiberanga abanja government oba bamukiriya nzo ate bamukiriya linze na movie nasigalanga ekintu kikola ki abasigadde gogamba abasigadde bonna bagenzeyo because the industry has let them down. Okay, so ndoza kati gwe tobamanyi Kasirye yasenga obamanyi tobamanyi Kasirye Adam all of them abamu bagenda n'ebweru empapula ne zigaana ne bakomawo nga tebakyalina we bagenda kuyimba nga option eriwo because it's quick money. You come with your name, show face. Nanti mu kalulu kano mubaddemu abayimbi abakyali abato nga bakyalina future ngani mu music ngani Daddy Andre, White Bender, Balili Puzzle bakyali baana bato. You understand? Bano ba Green Daddy bani ba Chosen Blood what lakini all babadde ngenda kulekera show yo wozinga ekintu no kizinga. I don't want to discuss in the videos. Yes. Yeah? I don't want to discuss in the videos. Nina kubuulidde pillars ezitwala abantu mu ki okukolera NRM. Either yakikubako n'akikuba nnyo n'atuuka nakka kati nga yalinga ayingiza milioni 7 omwezi kati ayingiza 10. Lifestyle you add just lifestyle according to sente z'ofuna. Okitegeera you add just lifestyle according to sente z'ofuna. Kakati omuntu yali akola milioni 7 kati nga akola 10 gw'omulaba nga akyalina future. Abata ine naye nga ye yamanyi kati akolera at bakira batya a 7th mire ya lero bebe amanya gomenya naawe babatimbawa Green Daddy